Omusumba wa House of Prayer Ministry International akubiriza abakkiriza mu kusaba kw'amalaga eky'emisana obutava ku birooto byabwe wadde nga nate omwaka gugenze. Bayibuli egamba nti kubanga okwolesebwa okwo kukyali kwa ntuuko zaakwo ezaalagirwa era kwanguwa okutuusa ku nkomerero so tekulirimba newankubadde nga kulwawo kulindirirenga kubanga tekulirema kujja tekulirwawo. Omusumba abakubiriza nate okubeera abagumiikiriza nga balinda ekyamagero okutuuka n'okusigala nga nate bakoowoola Omukama Katonda. Ekirooto y'ensonga lwaki tukyali balamu kubanga tuwakiroota ku lulwo Katonda yakiteeka mu mutwe gwo mu biseera ebituufu n'okiroota. Bayibuli egamba lindiriranga mu kye bayita lindiriranga mwe muli ebintu byonna kola nyiikira kkiriza saba noonya Mukama toola amafuta ebyo byonna biri mulindirira. Agamba nti nga tonnafa Katonda agenda nti kukolera ekyamagero n'abakubiriza abakkiriza nate okusaba ng'Omukama Katonda obukuumi mu bulamu bwabwe. Zabbuli 27 olunyiri olusooka lugamba nti Mukama bw'atazimba kibuga abazimbi bazimbira bwereere. Mukama bw'atakuuma abakuumi bakuumira bwereere. Kyobalabanga mu ssaala zonna ze tusaba buli njiri gye tubeeramu oba nga tukyagala okubeera abalamu ne mu nsi erimu emirembe tuteekwa okusabira abakuuma ddembe. Tosaagiranga ku ssaala ey'obukuumi n'omukisa, gisabe buli kaseera mu linnya erya Yesu. Mu ngeri y'emu abasabye okukola endagaano ne Katonda n'asiima abaweereza Bakanani abakola endagaano mu buweereza ne Mukama Katonda. Ndi musanyufu kati olw'abakkiriza olw'abaweereza mu House of Prayer nti ndaba nga tutambulira mu Katonda nga tuli mu mwoyo gwo. Abaweereza bonna ba House of Prayer mu department zonna okuva ku basumba paka ku ba ushers paka ku ba security paka ku ba hospitality, ffenna tumanyi nti Katonda akola. Olukuŋŋaana lwe twalimu ekkololo buli omu yavaayo n'essomo erirye. Mu mbeera y'emu nate asabye bannayuganda okwagala nnyo ensi yaabwe bafe ku bannabyabufuzi ababalimbalimba nti Uganda mbi. Era mwe abali ebweru mbagamba mwanguwe mangu mukomewo gye babamanyi. Eyo ne bw'ogula emmotoka efaanagana etya tebaakulabako ku bigere. Katonda yakuwa passport n'ogenda koma weeka. Ebyo bye babalimbalimba byakulimba. Babalimbalimba Uganda mbi, Uganda nzibu nnyo, Uganda manyanga biki, Uganda bleedinga. Agayaye. Uganda bleeding ekika kyo kyonna go bagamba kyafa kyaggwawo. N'abagamba Uganda bleeding abalabe bwe bafaanana. Bagenda okwewandiisa nga balinga abagenzi okugattibwa. Asiimye omuduumizi w'eggyereggwanga lya Uganda n'omukulembeze w'eggwanga olw'emirembe gye baleeta mu nnyaffe Uganda mu kampeyini zino nga kati abeesimbyewo buli omu anoonya akalulu mirembe nga tewali amukuba ku mukono. Ate ku luno ekyokwogera kigenda babula gwe bayita CDF gwe tulina. CDF akatono ke mutegeerako yafuga ebitongole byonna. Abeera Commander Defense Forces ne poliisi mweri. Ku luno oba yaleeta akakodyo ki temulina kyakulimba bantu bweru nti Uganda erimu obuzibu. Mukuba kampeni ne mutambula bulungi ne mudda bulungi, poliisi ekuuma bakuume. Mwavudde mu Eastern Uganda nga tewaliyo gwe bakubye wadde oluyolu tewakyali tiyagasi wakwononono. CDF mulalamu. Wano wasinzidde n'asaba abakkiriza obutasuba kusaba kwa Sande okw'enjawulo kugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 2 olunaku olwa Sande. Ku Sande tuteeseteese okusaba okukyasinga obunene ku Kanani. Era tugenda pangisa tents nyingi, tugenda pangisa entebe nyingi, twagala kusabira families omwaka Katonda aguteekeko engule y'obulungi bwe. Tumwebaze Godfrey, Soluti TV, Omunyo.